Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bwe twafunikirira mu kitundu kyaffe ekyayita nakakaawa eyali amaze okutuuzibwa abeewaabwe era ng'okuviira ddala ku bassenga be, jjajjaawe, kitaawe nga kw'ogasse ne nnyina, so n'abamu ku b'emikwano baali bamaze okubeera nga bamubuulirira. Baamuteekateeka bulungi nnyo era oboolyawo okubuulirira kwe bwe kwali nga kuwedde, olunaku lwali lwo olw'embaga lusemberedde ddala. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'okkuna eky'essuula yaffe mpasa empeta. Olunaku lw'embaga bwe lwakya, abantu ba nakakaawa ne beebuga ewa kitaawe n'abange ne beetala ewaffe. Neewuunya nnyo amagezi ga jjajja ng'omukazi Bakira eddogo eyaddanga ku mayambala gwe nasikira, kubanga ku olwo lwennyini olw'embaga bwe twali nga tutawuka yanziza mu lusuku n'aŋŋamba nti, abeewaabe w'omukazi gw'ogenda okuwasa kaakano bamuliko bamuvuma nga gw'oli wano osamba mpale, so nga gw'ogenda okumusuza ku mpagi ng'atudde. Kaakano nno naawe njagala nkubuulirire ebireeta okwonoona amaka obyegendereze. Tonywanga omwenge n'osula mu kyalo. Okunywa omwenge n'odda mu matumbi g'obudde n'ogguza omukazi enzigi n'omusaba n'emmere tekireeta mirembe mu maka. Omukazi tomukubiranga bwereere. Bw'akusobyanga n'akwetondera ng'omusonyiwa, tewali atasobya. Mukazi wo omwambazanga n'anyirira era omuliisanga. Tobanga na bbuba eritakkiriza muntu yenna kulinnya mu maka go. Weeyonjanga ne weemwako buli wantu. Nga muli mu byammwe eyo tobanga nga nkoko. Munno omuweeweetangako naye n'asanyuka. Tomalanga bbanga ddene nga toyiseeko gy'asula nga tewali nsonga ekuziyiza okuyitayo. Tolaalaasanga bya mu maka gammwe. Bazadde ba mukazi wo obasangamu ekitiibwa. Teweemooleranga ku balamu bo oba bakaabasajja. Nga bw'ofunye omukazi gw'owasirizza ddala, eby'okwagala abakazi wano nawali biveeko. Abakazi abangi babi, bassa abantu mu ngeri nnyingi. Nze akugamba siri muto, bye ndabye ne bye mpulidde bingi. Kojjange Ssemaanyi, akasajja akaamwokera mu nnyumba n'afiiramu nga yagadde mukazi waako, kaali kaabonnakalanga obwabanga mu mabiro ekyaggwe. Mu kiro ekyakeesa olw'embaga, omubala gwasula gusindogoma ewaffe nti, galinnya ebaka, kakoozakooza anaakooza mu lw'effumbe. Bazzukulu ba Walusimbi, abako n'ab'emikwano baali bangi mu ssinzizo nga tugattibwa ne nakakaawa. Bannange bangi baŋŋamba nti nayogera bulungi nnyo nga nkola endagaano y'obufumbo bwaffe ne nakakaawa. Mbu kino kye kyasinga okubasanyusa. Kabona, Yakobo Kasolo, okkiriza okuwasa Bitulesi nakakaawa abeere mukazi wo nga Katonda bwe yalagira mu bufumbo obutukuvu? Nzikiriza. Onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomussangamu ekitiibwa era onoomukuumanga mu bulwadde ne mu bulamu? Ye. Nakakaawa yayogera mpola nnyo ng'akola ekiragaano. Abaali ewala tebaamuwulira bulungi. Kabona, Bitulesi nakakaawa, okkiriza okufumbirwa Yakobo Kasolo okuba balonga Katonda bwe yalagira mu bufumbo obutukuvu? Nzeki. Onoomuwuliranga, onoomuweerezanga, onoomwagalanga? Ye. Onoomussangamu ekitiibwa, onoomukuumanga mu bulwadde ne mu bulamu? Ye. Onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye ennaku zonna ze mulimala mu bulamu mwembi? Ye. Kabona yatukulembera, buli omu n'akolayo ekiragaano ekirala ekikulu. Ekyange. Nze Yakobo Kasolo nkuwasa ggwe Bitulesi nakakaawa okuba mukazi wange okuva leero. Tube ffembi mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu.
Ndayira mu maaso ga Katonda n'ag'abantu bonna abali wano okukwagalanga n'okukukuumanga ggwe wekka okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Ekya Nakakaawa. Nze Beatrice Nakakaawa nkufumbirwa ggwe Yakoba Kasolo okubabaza okuva leero, mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Ndayira mu maaso ga Katonda n'ag'abantu abali wano okukwagalanga n'okukukuumanga n'okukuwuliranga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Kasolo. Gwe Beatrice Nakakaawa nkuwasa n'empeta eno, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana we ne Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kabona. Ayi Katonda ow'emirembe egitaggwaawo, omutonzi era omukuumi w'abantu bonna, wa omukisa abaddu bo bano, omusajja ono n'omukazi ono, nga Isaaka ne Lebeka bwe baabeera awamu nga beesigwa. Bwe batyo na bano twagala batuukirize endagaano gye bakoze, empeta eno nga ye mujulirwa era nga ke kabonero k'endagaano yaabwe. Babeere mu kwagala n'okutuukirivu n'emirembe, bakwate empisa ze walagira ku bwa Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda be yagatta awamu, omuntu yenna tabaawukanyanga. Embaga yaffe yali mu ssomero lya Junior Secondary School eriri mu kibuga mwe nakoleranga. Ebyokulya n'ebyokunywa byakirako ebyali ku mbaga y'amajanja. Omwenge n'ow'emmindi yasenanga. Keeki omugole gye yasala yali y'amadaala 3. Embaga yonna yantwalako siringi singa 8, kyokka yandekera amabanja mangi. Ekyali ewange nga tuvudde embaga gye yali siyinza kukikolojjera, anti eŋŋoma zaasula zisundogoma. Munnange Nakitto naye ku mbaga yaliko nnyo era amazina ge yazina gaali Funduukululu. Nze omu nzekka namufuuwa siringi 3. Abaana bange Ntambaazi, Nabunnya, Lubwama ne Musaazi nabo ku mbaga baaliko era baazina nnyo. Abantu ne babafuuwa ensimbi nnyingi. Abaana ba Fayisi be bataali ku mbaga yange. Nambooze ssenga wa Nakakaawa eyali asingira ddala obukulu ye yasigala ewange okugumya muwala we. Enkeera naye yaddayo ewaabwe n'akabuzi akato akaasanyusa ennyo bazadde ba Nakakaawa nga bategedde nti muwala waabwe baamukuuma bulungi, naye ne yeekuuma obuteeyingiza mu bya bukaba nga tannafumbirwa. Nakakaawa yali akyali mu kisenge ne njagala okumuwunda ekiwato. Namugulira obutiiti ne ngulirako n'ewuzi ey'okubutunga. Bwe nabumuwa n'aŋŋamba nti, ebyo nze sibyagala, siraba kye bigasa. Namuddamu nti wano mu Uganda kya buwangwa abantu okuwunda ebitundu by'omubiri gwabwe ebitali bimu. Abamu bawunda magulu, abalala bisambi, abamu biwato, abalala mbuto, abamu nsingo, abalala nnyindo, abalala mitwe. Ffe wano abakazi bawunda biwato okusanyusa babbaabwe. Newankubadde namunnyonnyola nga bwe nasobola, naye munnange yeerema nga bwe yeerema okukyalira ensiko ng'akyali ne bawala banne. Nange namuvaako buvi. Waayitawo omwezi gumu ng'embaga ewedde, bazadde ba Nakakaawa ne bamuyita ewaabwe agoberere ebintu eby'okunfumbira ekijjulo ekisooka. Yaleeta embuzi 2, enkoko 6, enkota z'amatooke 10, amatu g'obutiko 6, ag'omunnyo 2 n'ag'ebinyeebwa 2. Ekijjulo kyaliibwako bannange bangi be nakolanga nabo, naddala abo abannyamba ennyo nga mpasa. Ebyo bwe byaggwa ne tutandika obufumbo bwaffe. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga essuula yaffe ey'15 wamma nayo tugikubye oluku mu mutwe. Nzikiriza tujja kusinziirawo twongere okuyingira mu ssuula yaffe ey'16 n'omutwe ogugamba
obufumbo bwaffe, akuume atakumira mpeera.